Emiranga wamu n'amaziga eri abasiramu mu Kampala Masjid jonna bakuzitwala details wamu n'ensonga lwaki bagenda zitwala mbikuletedde ate nkuletedde ne audio nga Sheikh Muzata abipredictinga mu maaso awo n'omuntu eyayagala eyatunda Masjid z'abasiramu eyewola bonna bakuletedde mu maaso nga were enkola yafano kwanda boyuji ka video madden sabo kampeleka like kabenga kasotambula katukeri omuntu yenna yandigadde kumanya kweno information adala abasiramu kozi zinensonga ziri very vital sana biwulira mwizo bitwalanga ebyokusaaga naye nga byaki biri vital sharing eno video eri abasiramu bonna buli musiramu gomanyi mu sharing ile kano ka video inokuliza Sheikh Muzata byayogera kale nga nyongera okujukiza hajimiti walinyo kulomberedwa wowe na nga oli murade namba ile yawe 151 esembe 151 5 ya WhatsApp inbox nga jakuba kuyamba kale katweyongleyo na mawulire gafe agalero olunaku olwalero details n'ensonga waliyo file gye bali baterekanga Sheikh Muzata ayogera ku haji obabera himamu Masjid mugenda wa mubiwulira mu maaso ngono musajja nga kiteberezebwa yali mu lukwe yali mu lukwe ezitunda Masjid zonna ezisinga mu Kampala bine bigambo sigenda byeyogera kozi biwanvu nnyo njagala musiramu soko biwulirize bine ebintu nyenda kuba ngene kusaba busabi tula wansi ulize voice note ya Sheikh Umar ngatana amini ya Sheikh Muzata ngatana bakufa belenga koma wone ebirala nene mutunda buli kamu kano sigala ngo yagala naye bakutwale ngo mukulembezi w'abasiramu ng'otunze buli kintu kya busiramu ne batuuka okusooka ku by'obugagga ebyebbeeyi asamina ebisava kiki kye mugenda okusigazamu abasiramu mu Kampala kyokola nga mwabe ekifo kino nabagamba nabyogera nga asaaga lwakuba mu biimamu bwe tukaddiwa mugajo kakakande kakaddiwa dda temuli makulu buli awo busajja bukadde nabagamba nti akafo kano mukatwale nga kya bugagga kino ekifo mukitwale nga kya bugagga musobola okukeera ku makya ng'akafo akali mu Kampala ak'abasiraamu keekano mwina ki emizikiti gyonna alo mu Kampala giri ku bizimbe tegiriko bizimbe kowino tulinako emizikiti emeka mizikiti esatu bwe bakera ekyewino ne bagiyiwa abasiraamu badda wabo tebajja wano ebizimbe eyo yonna emizikiti giri ku bizimbe oyo nakasero bamutunda dda tuliwo lwakugumya mutwe nti weetuli naye nga bamutunda n'olwekyo enkola eyo mbi kyenneetaaza abooluganda mbigambo bino mbadde siri wakubirwako njagadde kubalaga nti ekyo ekizibu ekyazze kinene ebigambo byonna ebyogerwa makweka nsaamu ekituufu bakimanyi abo abasajja abali mu sipirimu kanso ekituufu bakimanyi ebbanja eriri wakati awo balimanyi n'engeri gye lyajjamu ensonga lwaki olaba ng'ebigambo bye bikobagana ekituufu kiri nti baatunda ettaka ly'obusiraamu ne bakolera obufere mu byo ne bakoleramu obufere bagadde okubba obusiraamu ate bagadde n'okubba be baguzizza olabaga nti mumpe ebyange bwe mba temubimpa ntwala we muli seeka mubajja ajja kusasula ebintu ebyo ne banne bwe malabera nga tebasasudde wano ku duniya ku akhira bajja kusasula kwagala na butaagala kubanga buli kibakoze Allah kiraba tabaraka wataala n'omutima mwe bakoledde Allah agumanyi tabaraka wataala tebatundangako kintu kyabusi gwe sipirimu kanso ekwewunyisa abatayinayo kazikiti konna koyinza kusanga eyo ti sipirimu kanso yakuŋŋaanya abantu bazimbe omuzikiti wano tekaliyo seeka mbajja ali myaka 20 n'okusoma bamulonda ntegeera ye mufuti akyasinza okulwawo ekyo mukitegedde mubadde mukimanyi tutandika ddi okufuna mufuti mwaka gwa 72 myaka mingi myaka 20 mu 12 mubajje wajjira naye mubuuze kyagamba kino mu bukulembeze katunulira guno omuzikiti guno buli mukulembeze ajja wano abaako kyakola atya
kyaleka ti bano bagulayo akapoloti gundi bano bagulayo kano naye seeka mubajja emyaka 20 emyaka 20 kiki kyagamba kino kyakoze yensonga lwaki bwe yazimbye kali ka geeti ku mulyango wali yavuddeyo n'alaga nti buli musiraamu alabe nti akoze kyamagezi nnyo ekyo ku myaka 20 ku myaka 20 ekyo kyalina okulaga abantu ekyo ebintu by'obusiraamu bimeka byayonoonye abasiraamu ffe tusinga okuba n'obuntu obutono ennyo mu Uganda abakatuliki balina bingi abakulisaayo balina bingi ffe tetulina n'obubaddewo obutono kati batandise kulamuza kitebe kyennyini watuula baba tebasubira nakudda mu kamera mbu boogera n'abantu mwogera ki bintu bino byeraliikiriza gwolozanyiza okuyimirira wano nereega nti nga simanyi lwaki nereega n'omuwulira Shabani omubbi omuyaayi atandise okulimba abantu nti bangoba olw'okuba maze okuzimba omuzikiti so what gosoose okuzimba emizikiti mu nsi kati bwe tunaagugobamu ffe tugende tusule muli ebyo kyabyogera ng'ekiyaayira bwe kiteekwa okwogera bwe kyavuddeawo ne kigamba nti olw'okuba siri muganda omuyaaye mugende mumubuuze eyo shaitaani nti etufuze emyaka 6 yabadde emaze okuyingira mu Buganda era abadde akyali mugisu myaka 6 naye twakkiriza ne tukuba akadingidi ku kisajja tetube tuli ku ibilisi yennyini gye twogerera ebigambo ebyo byonna byonna kibyogera bwe kyaveeyo ne kigera kigamba nti bangoba olw'okuba ndi wa muvumenti enempalampire ku State Square ate nga nayo kyali kinoonya kubba kubanga kyajja okujja okulaga ebiwandiiko byakyo babikisabye nekiteekako kitiisatiisa mbu ndi kampeyina wa Pulezidenti Museveni yakiwa ebbaluwa eno eyaba kampeyini eyo diiru kyagipanga eyo gamba nti bakigamba nti bakikutte n'obululu kyali kigambo kyamubajje ye yakireeta n'akiteekawo essaawa yakyo ng'amanyi nti ejja kutuuka era yeeno kati kitandise okugamba tebanjagala era mulabwe bateekako nti bankwata n'obululu kisajja kiyaaye bajjamaani kisajja kiyaaye kisajja kimafiya kiproperty master nekitunde emaali y'obusiraamu ne bagenda bawandiika ebbaluwa ne bagitwala mu gavumenti nga baagala exemption baagala kuba exempt nga kubajjira musolo ku mmotoka basajja bala bagamba nembaga nti muleete sente z'emmotoka ebbaluwa ebintu biyiseemu ne baga nti tulina sente n'abaga nti ze ngenda kugula mmotoka zange basajja balaba n'ayisaamu emmotoka ze 6 ne batandika okuba ekkerere n'abawa bu 10 obu 3 akalala kino kichairman kyekikavuga kya drama kino ekyaluwa kyekikavuga akalala baali bakawadde deputy mufti naye bwe yalabye ng'ebintu bitabuse n'aga nti nedda ze saagala mmotoka mundeke n'agita awo be basajja babbi era endala bagiguza omuntu omumemba mukulu mukungu nnyo mu Kampala Central Prado javuga omu ku bakungu abali mu Kampala Central ku side y'ebyobufuzi naye be basajja mwabe masindi plot zaffe tezimanye 3 eziri commercial road commercial street yazitunda plot 3 esava nazitunda nazimalawo Shabani yajja ne bolabo olwalero nga yakulira sima interreligious council simanyani ali ebyekikafukafu ebyo babeera mu eyo ne bola kye kibikulira kyo kibigwana kuba kikafiri alina agenda ne bakafu banne yakumalawo maali ya busiraamu tetulina ke tulina omusajja najja Idi Amin Dada n'atuwa ennyumba 8 naye tetukyalina nnyumba n'emu abasajja abayindi bamuslimu sunni ikhwani muslimin ne bajja ne batuwa poloti zaffe ezo zonna wallahi ekisajja kizitunze ate si babagamba nti poloti zijja kudda kubanga ye basajja balaba ayina ebiwandiiko bye byonna ate naye mubbi munnaabwe kubanga basooka ne bakola fast transfer ne bakola transfer esooka eyo wabeerawo n'ebikampuni ebitategeerekeka eyo neeyitawo bwe wayitawo akabanga ne bateeka mu transfer ey'okusatu ogenda kumanyira ani ku transfer y'okusatu tewali olwaleero Uganda Muslim Supreme Council kitalina lukiiko olwaddaawa lufu olwa construction lufu olw'eddwaliro lufu olw'eddwaliro bamugamba bajje kitwagala akakiiko kaffe kabeere independent mubajje yagaana
naga nti nedda njagala mbeere siginitule ne babirwaniramu abasajja ne baga nti akakiiko tukakulekedde kibbeezo wallahi nga bwe kyagala kiringa ekibbeezo akitayo waakyo zaka komiti eriko bano basexualihi mu birwawe be bamemba ba Abdallah Bakasambe mugende mbabuze sente zava mu yuga chiki ewa sekarara awereza sente za zaka buli nkomerero ya mwaka kuruno yawereze milioni 6 yawereze mubajja amale kubba amale na kufa tugende tulumbe basikabe no wulira wallahi obuzibu abantu balina Hasani basajja baraba yekwasa nti wallahi abaana bange mubajjo nyonoonye nnyo naye nange kanzideyo buli kimu kyonna kubanga byayombedde mu kiyumba omwo wallahi nga biringanga sheitaani era bwe zibeera kati nze maama wange ali awo atudde avudde embalala atudde wano wiiki 3 abaana bange asome ekibuli yankubira essimu dadi lwaki obbe emaali y'obusiraamu n'otunuulira abaamu bajje n'ogamba mubuuza akyolowooza era nekiddayo eka ne kigamba nti mumpa amaleewa andye nga kiva ku bba n'abakazi ne bakiwa amaleewa nga kiva ku bba n'otunuulira wallahi shaitaani mubajje tumugamba mu abasiraamu bwe naabiganye tugamba nti mubajje bw'anaabeerawo ku maanyi ga mikwano gye awaanu shaitaani mikwano gya shaitaani bw'anaaba alemeddewo awo ng'alemeddewo tetujja wabula balindirire ekinaddirira ekyo nkyogera ne bantwala mu mahkama al-uliya ne bantwala mu supreme court mu high court mu kyengenda okwogera mbagambe tetujja kuweera okujjako nga mubajja akutte ekkuba ave mu bintu by'obusiraamu ate atuwe emaali y'obusiraamu tajja kunnumba bw'atyo ng'embuzi eyasize ekibya atambule ateeko tuddize emaali yaffe baŋŋamba kyagula ekizimbe wano awo ng'oyambuka awo awawe najja n'ankumbi sima baali batundirawo nkoko sibimanyi. My name is Professor Florian Hummel. I'm Vice Rector at IU International University of nkoko sibimanyi ono mubbi munne waakyo muyaaye munne waakyo nsereko mutumba n'akiguza ebiyumba byakyo ebiri awo wansi awo walinga wakabaala nga wakava ekibuyaawo otandika ku lw'entebe kirina ebimotoka bifusofuso wallahi byonna tujja kubyokya kirina bifuso nsereko mutumba mwaleetere